ago goyina okukakasa nojjawo biri byonna la maabuda nga bwe mwawulidde kiriko laha rukunan kirina empaji bbiri ezo zemwawulidde bashekhe waffe bebaze okukinyonyola ku ntandikwa yakyo. empaji yakyo esooka annafyu al-aam, okugaana okubuna okukola ki okubuna byonna ababashiriku kyebategeera kyebakola ki kyebategeera nti Muhammad kyategeeza annafyu al-aamu fi awwalih, kitegeeza okugaana byonna ku ntandikwa yakyo. subhanallah, allah asasire bashekhe baffe abavuddeyo wano nsoma ya aqida tugenda kuwulirayo nti tubaletereyo ebipya fenna ku ensonga yemu kugaana okubuna kati ekyo abashiriku bakitegeera deeply munda gwe tuwakitegeera. gwe budala ayina gwe seeka gundi ajja wano n'osaala wallahi waliwo abasaasa abantu nga baŋŋambye seeka nti ayina essabo ahin towuliramu kutya nti oyimiridde mu maaso gaani amama baina yaday man anta waqifun baina yaday man, oyimiridde mu maaso gaani ofumiitiriza ku bigambo byoyogera. allah yagamba mu hadithi alqudusi qasamtu salatu baini wa baina abdi nisfain, esala njawudde wakati wange n'omuddu ebitundu bibiri, naye omuddu ajja agamba alhamdulillahi rabbil alamin, ojja ogamba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim, allah jagamba athna alayya abdi majjadani abdi ila an taqul, okutuusa bwogamba iyaka na'budu. wali osindiseeko ku aya eyo, wali ogiwadde ebiseera. imam ibn qayyim al-jawzi yagiwandikako ekitabo madariju salikin baina manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, volume mu nusakha ezimu volume 4, mu nusakha endala volume 3, ayogera ku aya eyo yokka akubuulira. etegeeza ki allah we yatuuka ku eyo aya kyenjagadde okusikiramu, gwayimiridde mu swala ng'olina essabo olina lubaale, gwagenda mu hijja ng'olina lubaale, allah agamba oyo asaala ng'osaala ogenda okusaala otuuse ku eyo aya ogamba iyaka na'budu, gwe wekka gwe nsinza. allah agamba hatha baini wa baina abdi, ekyo nno kisigadde wakati wange nonasaala. kigambo ekyo eyo ye khulasa ya qur'ani, ye khulasa ya message eno yatumibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam, alla na'buda illa allah, okubeera nga tetusinza okujjako yiye yekka ate tuleme okumusinza okujja nga tuyita mubuufu oba ekitibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. idhan baganda bange allah yamanyi omutuufu asaala. esala eno gyosaala yo ogisaaliraani? kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba kummalu almuwahidin, basahaba abali waggulu mu tawhid, nabagamba akhwafu ma akhaafu alaikum, kyensinga okubatiisa, bal fi riwaya akhwafu ma akhaafu ala ummati min masihi dajjar, kino kibatiisa okusinga ne masihi dajjar. tewali nabbi yajja okujjako ng'atiisa abantu be ekikeme ekyo. yabagamba ki? ashirku lkhafi, shiriki eyekwese. omuntu asobola okusituka n'alongoosa eswala ye ng'anoonya gundi omusiima. awo allah wagamba faman kana yarju liqaa rabbih, oyo yenna asuubira okusinkana allah falyamal amalan saliha, akole emirimu mirungi, wala yushriku biibadati rabbihi ahada, aleme kugattako allah kintu kirala. kola ibada, mu ibada yonnyini olina okuginoonyamu allah. kati abashiriku kiri bo bakitegeera era bali mu tawhidi nga balina shiriki waabwe nga shiriki gwe tuyinza okugamba insaha tabir, shiriki alimu ikhlas, shiriki alina ikhlas nga baba bakola shiriki bamukola ate balimbelimbe allah
nga baba basinza bikatonda byabwe byokka bye basinza. ne gwe oli wano, gwe oli eyo oyagala kusinza Allah, eno bw'osigazza abalongo, eno bw'osigazza ebigali, eno bw'osigazza bino ebintu, ya ikhwan, tebigenda kugasa. Baganda bange abalungi abatuwuliriza, wallahi webeera nga omulamwa twatondwa lwa nsonga eyo, ibadatullahi wahda, kusinza ye yekka, kunyikiza kigambo ekyo. Kkiriza nkugambe, gwasinza ibada kitegeeza ki? Ibada etuzzaayo ku makulu ago, ofunemu omulamu ogwo, otegeeze nti oli wano oyinza okuba osaala naye ng'osaalira bwereere. Kankufundiza obwennyini bw'okusinza Allah, obwennyini bw'okunyikiza ekigambo ekyo bunyimidde ku bintu bina. Sheikh Islam yabireeta mu taarifu naye ngenda bikufundiza mugundizi nennya. Yagamba erinnya ismun jami'u likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Erinnya libuna buli ekyo kyonna Allah kyayagala ng'akisiima, min al aqwal wal af'al, kisobola okubeera ekigambo oba ekikolwa oba ebikolwa nga al-zahira wal batina. Kati kiyinza okuba nga kyeyolese, kiyinza okuba nga tekyeyolese. Lwaki ensonga eyo ngireeta? Kubanga bangi tusobola okuseerera olw'obutatereeza nzikiriza yaffe mu kigambo kya la ilaha illa Allah. Amakulu gaakyo gategeeza la ma'buda bihaq, tetukkirizibwa kusinza, tewali kisinzibwa mu butuufu, mu butuufu bihaq, mu butuufu waliwo ekitegeeza ebisinzibwa mu bukyamu. La ma'buda, kati wobeera nga ibada yo awo enjagala ng'omusinza bihaq, tegeera bino bintu bina wansi. Ibada laha kaidan, eina kaidi tujite tutasha oba ebitutwa, eina obukwakulizo oba tuyita obukwakulizo. Laha kaidan walaha rukunan walaha shartan wahiya qisman. Ibada eina obukwakulizo bubiri bwe buluwa. Ibada ina okubeera nga ayakuna mimma yuhibbuhu Allah, gwanoonya ibada eno ng'olina okubeera nga ibada eyo Allah agyagala. Ate wa mimma shara'ahu, ate ina okubeera nga erimu ebyo Allah azza wa jalla gye yassa ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam, yani ngeyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatubuulira nti eno ibada. Walaha rukunan, ibada eina empaji bbiri, ezo ze wawulidde muganda waffe nga zinnyonnyola. Nkugambye nga ntandika ebigambo byange, eina la ilaha illa Allah annafyu al-aam, okugaana okubuna fi awwali, ku ntandiko y'ekigambo ekyo. Ate empaji ey'okubiri wal ithbatu al-khas, noonywezaawo Allah okunywezaawo kuli kugaana byonna, lubaale masabo twala tugende kufuwa mindi. Al-aamu ebuna ku ntandiko yakyo noonywezaawo Allah yekka. Wal ithbatu al-khas fi akhirih, okunywezaawo Allah ku nkomerero yakyo eyawulidde Allah yekka. Ekyo abashiriku kyebategeera nti hatha huwa al-murad. Tetugenda kubyogera kubanga tetusobola kukola kino nga tetusobola kubeera eno nga tusinza Allah ate nga bwe tukola biri. Kati kiina ibada yonna eyimiridde ku gundi ezo. Walaha shartan, manya nti ibada erina obukwakulizo bubiri, era bw'obutunuulira buli mu kigambo kya Allah kye yaleeta mu bufunze. Huwa alladhi khalaqa al-mauta, lwaki watondwa? Wulira, yatonda Allah azza wa jalla okufa n'obulamu, liyabluwakum, atugezese ayyukum ahsanu amala, ani mu mwana alongoosa. Fudail bin Iyad Abu Ali mu bufunze bwe bamubuuza ku aya eyo yagamba akhlasuhu wa aswabu. Aya yetegeeza kukola ng'osiimisa, kunoonya Allah, kusiima. Ibada yo yonna tugikola, oyinza ogikola ng'onolowooza okoze, naye nga okuwaayo okwo, okuzimbako emizikiti, byonna by'okoze wakolera bitonde.
wallahi oviremu awo. Allah agamba kwabo waqadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Allah agenda kutuuka ku mirimo gyabwe abo abagikola nga banoonya kusimisa bitonde, Allah agifuula ebitalina makulu. Abdullah ibn Mubarak yogera ekigambo ekinene ku nsonga ya ikhlas ng'alaga enniya nti tulina kubeera ya Allah, kunoonyaamu Allah. Kigambo ekyo kitegeeza kwawula Allah, ibaada yonna ogikolera Allah. Agamba rubba amalin saghir, omulimu guyinza nakuba mutono nga wallahi mu darasa eno gwe wawaddeyo 100 eno nga wawaamu 100 gwe n'okulembera abawaddeyo obukadde olw'okubanga bali babadde baagala babategeere. Tusaba Allah enniya zaffe zonna zibeere ennungi, abawaddeyo n'abakola ebirungi. Naye olw'enniya yento, enniya yennene, gamba olinawo nusu 5 n'obiwaayo mu kkubo lya Allah ng'onoonyayo abakusiima. Wuli ekigambo kya Abdullah ibn Mubarak agamba omulimu guyinza kuba mutono. Rubba amalin saghir yukabbiruhu nniya, olw'enniya ennungi negufuula munene. Wa rubba amalin saghir yukabbiruhu nniya wa rubba amalin kabir yusaghiruhu nniya. Era omulimu guyinza kuba munene nga munene mukulaba kwaffe, naye wallahi olw'enniya embi neviirako omulimu okwo okubeera nga tegulina makulu. Idhan walaha shartan ibada, kubanga tugambye ekitegeeza ki la ma'buda, tukyali ku ekyo la ma'buda bihaq. Ibada ki erina okubeera nga erina obukwakulizo bubiri. Shartan kola kusiimisa Allah nakugoberera mubaka sallallahu alayhi wasallam. Wahiya qisman, ate agamba walaha shartan, agamba walaha shartan, erina obukwakulizo obwo bubiri. Wahiya qisman, agamba wahiya qisman, okuddako emabega ibada yonna laha rukunan, erina empaji 2 nga yo ibada. Wali tubadde ku kigambo ibada yo erina empaji mmeka? 2. Kamalul hubb, kino bitegeere, gwasaala gwawaayo byonna bikole ne laavu eri waggulu wa byonna. Bwatu bagamba Ibn Taymiyyah mu kitabo kya al-Ubudiyya, ogikola bikamalil hubb. Baleeta kusoma akbar Allah Allah ese abakyala yajja olunaku soka bamba bano kati ibada yonna ebeeyimiridde ku eyo empaji ogikola ne laavu. Kati tukikyuse, laba bali abakikola, abakola ibada y'okugenda okulamaga, basitudde emisalaba balengere, basitudde emisalaba enkuba ebakuba, abamu bafiira mu makubo, obukadde buli obutamu obayitako mu mamotoka. Ekibakozesa ekyo laavu eyo. Ab'eŋŋanda bano abalina amasabo, bweyogera ku byabwe ebyennono obalaba ebajjayo enjala, obalaba webakambuwala, toyogera ku lumbe, obalaba webasiba emitaafu. Okutte ku byabwe byayingira mu mitima bye bitwogeza wano, balina laavu eyo. Allah bayogerako wa mina nnasi man yattakhidhu min duni llahi andada, mu bantu mulimu abafuula ebitali Allah, ebyo ebyawongo. Yuhibbunahum, tebategeera la ilaha illa Allah, babyagala ka hubbillah, nga bebaagala Allah, bal ashad, babyagala n'okusinga Allah. Kubanga bwebwagala okitegeera, bw'ogenda ku basajja abagulumiza bawali baabwe, bw'obasanga wallahi batabuka wallahi ng'oyogedde ku wali waabwe, naye we boogera ku Allah ekimukakkanya, obalaba nga tebeefiirayo.
wallahi tebefiirayo. Subhanallah, abo babeera balwala emitima gyabwe, endowooza zaabwe zonna ziri ku bano. Muwulire kisa eno ku bantu abo abaagala ebintu ebyatuula mu mitima gyabwe naye nga balina bagamba bayogera la ilaha illa llah. Sahibu lmanar agamba lumu yali ali ku lyato, aba ali ku lyato, amayengo ne gakuba eryato. Abantu bonna abaali mu lyato ne batandika okwogera bye bayogera. Mwalimu omukyala yali ayogera bino naye nga musiraamu, naye ayogera bino alina gwasaba, bamuyita matubuli, ya matubuli, ya matubuli. Subhanallah, mu mbeera yakanyigo kyekiriseka kyeyatugamba Sheikh Abdul Wahab. Bo bali abashiriku baagaana okukyogera kubanga bakitegeera, ono yakyogera naye teyategeera amakulu gaakyo. Ali awo ayita waliwe, ayita mbogo, ayita malaalo, ayita ababaafa, ayita Rasulullah okusaba nabbi ng'okakasa nti yagenda okuwa oluzaalo. Wallahi oba okoze shirika akujja mu busiraamu. Nono omusajja n'omukyala bwe yali ayita matubuli. Kati seeka n'agamba kiki emba nkola? Yagamba hatta taraktuha fahadaat rawatuha, nemuleka mpaka we yakkakkana, eryato ne likkakkana. Nemubuuza limadha lwaki tad'i matubuli, lwaki osaba matubuli, lwaki osaba mukasa? Omukazi yamuddamu mu lulimi olwa ammiya, yagamba lianna almatbuli la yastannash. Subhanallah, agamba la yantazir, agamba nti matbuli oyo kati nga kikyuse mukasa bw'omusaba ebibye tebirwawo n'ebya Allah birwawo, oyo aba teyategeera la ilaha illa Allah. Era ye sheekh omu yatunyumiza kisa endala, agamba yagenda n'asanga omukyala ng'ali ku kabbuli. Abo abantu baagala ebintu byabwe okubifiirako. Wallahi naawe obalina mu famire batambula ne balinnya ennyonyi okuva e Bulaaya ne bava ewa bajje balima ebijja naye omusanga ku bijja. Wallahi ng'ali awo alaamiriza, era obalaba okwekalakaasa okubaawo. Subhanallah, ng'oyogedde ku bijja byabwe bagamba banaye tebizimbibwako, obalaba okwekalakaasa okubaawo babyagala. Subhanallah, sheekh ayogera ku mukyalo omu neno kisa mugiwulire, agamba yamusanga, uli abantu nti bino bye babagamba bya ddala. Yamusanga omukyalo ono ng'ali ku ntaana, omukyalo yali azibye amaaso. Bwamusanga n'amugamba lwaki osaba lwaki osaba oyo wali? Omukyala kwe kugamba seeka nti anti Allah olabayo kye yankola. Subhanallah, kati kansaba ono oyo gwe nnyinamu essuubi gwe njagala ajja okunzija mwene embeera. Kati bali abatambula n'emisalaba ne bava gye bavudde ne bajja e Kampala ne bajja bazze kulamagalaavu eyo ye bakozesa ebyo. N'empagi ey'okubiri abasinga gye bagwamu wano nobalaba nga beeyalirawo ssebo kabaka abasiraamu, bafukamira beeyalirawo ddala, babagamba bannaye byo omusiraamu tabikola. Tetukkirizibwa kusinza kitali Allah, okukikkakkanyiza okutuuka kweyo embeera tuba tetwategeera la ilaha illa Allah. Allah yekka gwe tukikolera, era kyova olaba nga yatuwa lanka esinga lanka zonna. Mu byali bikuyitibwa maama, mu byali bikuyitibwa ssebo, yeranka eno ey'okubeera ng'oli muddu, anta abdun lillah, kubamu akafaananyi ng'otadde ekyenyi kyo wansi osaala. Waliwo omuntu yenna gw'osobola okukikolera ekyo kyekikozesa ekyo, oli ku mpagi ezebbiri, laavu egobererwako, yasahabuha ta'zim, egobererwako okugulumiza. Ate kubamu akafaananyi okwekkakkanya okwo tewali kitonde kyonna kyosobola kuteerawo kyenyi kyo wansi abadan, wadde akuwa sente zifaanana zitya, mpozi ng'obwongo bwo bugenze, naye ng'olina obwongo obulamu wategeera yakutonda tosobola kumuvuunamira. Kati olwo bameka be tulaba nga bagenda ne beeyalirawo simanyi omutanda, ne beeyalirawo
ne bakola ebibajja mu busiraamu, obusiraamu osobola obufuluma olw'ekigambo kyoyogera, olw'enzikiriza ekuli mu kifuba, olw'ekikolwa kigambo nzikiriza kikolwa, olw'okubuusabuusa. ebyo ebikolo bina bikulu byebiyimiriddeko akabasa. Faayo nnyo okubifaako. Oyinza kukola kikolwa nekikuviirako okuzikirira, oyinza kwogera kigambo. Kati idhan olina okubeera kweza empagi, kamalu lhub wa kamalu dhul, nga gwosinza yekka. Mukitegeere nti abali wano abasiraamu, omuntu asobola okusinza Allah ng'asinza ebirala kisobokera ddala. Lwaki seeka dalusozi nomuziteeka ku basiraamu, ku baseeka bwakimuyita ffe tetwayise baseeka bokka, abasiraamu n'abatali basiraamu. Ate abasiraamu kano lwaki nkambuwaddemu, ate kakulu nnyo. Allah bwe yali ajjukiza ensonga eno eyenzikiriza, bwe yali ajjukiza ensonga y'okutegeera ensonga lwaki twatondwa, yayogera nsonga eyo, yagamba wadhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin. Abamanyi bagamba laba yensonga Allah esinga okuba ennene, Allah gye yatujjukiza nayo, ensonga y'okutegeera omulamwa lwaki tuli wano. Kikyeyazaako wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Teyakutonda muntu gwe, teyatonda majinni lwadde bantu okujjako okubeera nga tumwawula Allah. Eyo ensonga ina okusookesebwa wano eyagijjukiza abaki. Eno aya esoose aga Allah gamba wadhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin. Aya yabamanyi bajogerako bagamba fadalla anna almumina ahwaju ila dhikra. Yatulaga nti omukkiriza yasinga okwetaaga ennyo okujjukizibwa. Kyofalaba mu aya endala Allah agamba ya ayuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulih. Abange mwe abakkiriza aminu billahi wa rasuli, mukkirize. Subhanallah, lwaki akiddamu? Ensonga yali badde ewedde. Abange mmwe abakkiriza mukole kino, naye abange mmwe abakkiriza mukkirize Allah n'omubaka we. Eno aya yakka ku nabbi. Kati ndowooza bwe mba nzigyeyo ate nabbi abasigadde mimbabi aula. Yakka ku nabbi ng'asengusa zze Madiina. Aya ki? Allah mujjukiza aweeyo ebiseera okutegeera ekigambo kino. Agamba Allah azza wa jalla fa'lam annahu la ilaha illa hu. Subhanallah, akodde emyaka 13 ali ku tawhid, akodde emyaka egyo gyonna ali Makka ali ku ekyo kyokka, atuuse e Madiina Allah amujjukiza amulaga ekintu kyalina okuteekako ebirowoozo. Fa'lam, kino kiragiro, wal amru inda al usul taktadhi lwujub, kyabwateeka. Namugamba amanya eki annahu la ilaha illahu. Kati kitegeeza ki ekigambo ekyo? Si kigambo kyetwogera n'ennimi zaffe, la mabuda bihaq, tewali asinzibwa mu butuufu. Waliwo abasinzibwa mu bukyamu. Dhalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil. Bannaye Allah y'ow'amazima yekka asinzibwa. Omuntu avunula ekigambo kino n'agamba la khaliqa illa Allah, nga baganda baffe abazikiri kalenge, baganda baffe abazikiri kalenge. Tawhidi gwe muliko wemba muganya okutegeeza abantu nti bannaye asaanye okusinzibwa yekka mu butuufu. Allah gamba Allah khaliq Allah raziq Allah malik Allah. Bwe batyo bagamba abantu nti Allah ye mutonzi, Allah ye bannaye, Allah yatonda bino, Allah oyo tawhidi Abu Jahal yamuliko, yali amwina. Hal nafa'ahu, yamugasa? La wa rabbil Kaaba, teyamugasa n'olutemya lw'eriiso. Oyo tawhidi kitegeeza abazikiri gwe baliko. Ekyo si kyekigendererwa bannaye. Tawhidi wa miteeka ebiri. Edda abamanyi bagambanga at-tawhidu al-ilmi. Tawhidu al-ilmi yayingiramu okutegeera yakutonda, yayingiramu tawhid al-asma'i wa sifati ne tawhid ar-rububiyya, okutegeera nti Allah bino bye bitendo bye, gano ge mannya ge n'ebirala, n'okutegeera ye mulezi waffe.
naye ate waliwo tawhidul amali. Tawhidul amali, tawhid wokubeeranga Allah gwe tulina okuteeka mu nkola, gwe tulina okusinza yekka. La ma'buda, tewali asinzibwa mu butuufu okujjako ye noonywezawo Allah illa Allah. Zempagi ziri zowulidde zina amakulu ago gonna gali wamu, era baseeka bonna ogenda kubala nga twetoolerako ogw'omulamwa, bonna batuzeeko ogw'omulamwa, buli omu osulubu gyanaabazze nayo kutuzeeko ogw'omulamwa. Ithan baganda bange, ekigambo ekyo kikulu kyetusaanye okubeera nga tutegeeza ye gaaya yaffe, kubanga kyekiruubirirwa kyaffe. Wallahi tetwatondwa kubeera na ssente mu nsawo nga tetufuddeeyo kutegeera yatutonda. Mu bikulaga obukulu bw'ensonga eyo, nabbi bwe yali alaamira omwana omuto Abdullah ibn Abbas wasiya gye yamusibira, eyo yagitusibirira, yamugamba ya ghulam, owange gwe mwana gwe, inni uallimuka kalimaati, kulaamira ebigambo, ihfadhillaha, subhanallah, wekuume Allah. Ekisookerwako kutegeera nzikiriza, kutegeera kigambo ekyo kitegeeza ki, okitegeere bw'onaamala okitegeera. Idha arafta rabbak abadta, bw'otegeera Allaho ogenda kumusinza. Idha araftahu, bw'oba omutegedde ogenda musinza. Wallahi bangi tebatadde bwongo ku nsonga eyo. Kyova olaba nga bali mu kunoonya sent parent, abaana baabwe tebafuddeeyo oba basomeddewa. Wallahi ng'omwana bw'avaayo mubabuuze nga bavuddeyo. Fatuma, osadde swala akaseera ke wali ku senti jahannam, osadde swala, obadde osaala eswala. Wallahi ng'aliawo nga omusomesa talina kyesikamu kyonna. Ogwewooza taata oyo yategeera yamutonda, teyeesikaamu. Omwana okujjaawo nga talina kyamanyi ku Allah we, ekyo kigambo kubanga tetuze kwogera ku shurutu zaakyo nagundi, naye byonna birimu ekyo ekigambo okukitegeera zezimu ku shurutu zaakyo. Naye njagala omwana tamanyi, tategedde yamutonda, gw'ofuddeyo butya enkya bw'anaabeera mu nsawo ze nga mulimu ssente, butya enkya bw'anaabeera nga alimu obwo obulamu. Laba nabbi bwakusongera omwana life gy'olina omusibirira, si musibirira poloti yegundi, life gy'olina omusibirira eyeddala. Wallahi kumuteekerateekera akhira, wallahi kumuteekerateekera akhira, kubanga abazadde tubalabye bangi ennaku zino. Alaga wano nti yeddiini emuluma naye nga tafudde kubaki ku bantu be. Wallahi si bwe baali abaatukulembera, hahuwa Ibrahima alayhi salam, abategeera ekigambo ekyo baali kukutya, baali mu kutiiririra ekigambo kyabwe okubeera nga tekibabalukako, bazikirire okuzikirira. La khasara ba'da, tewali kuzikirira kukwenkana. Ibrahim, hahuwa Ibrahim, kyova abawadde ebiseera abategedde ekigambo kino ne bategeera ebikyonoona, ne bategeera buli kimu ebikikwatako. Wallahi ogenda okubalaba nga be basinga okubeera ku bunkenke. Tutunuulire Ibrahim agamba wajinubni, ayi Allah ntaasa, hunaka al-ijtinab wat-tajnib, waliwo okubeera nga Allah akukwatirako. Wallahi tetuba kuba ffe, taba kuba Allah tetwali badde kino. Era kisabe Allah akikunywerezeeko, itiriza okusaba eyakutonda mu bimu ebikunywereza ku ekyo ekigambo okifiireko kwe kumusaba. Kati Ibrahim ali mutulaga ekkubo, kubanga nabbi era yakyogera naye yagamba wallahi bano be banene, lawla Allah, teba kuba Allah mahtadaina, tetwalirungamye, wala tasaddaqna wala sallaina, wadde okusaddaka wadde okusaala. Kati Ibrahim asaba Allah, ay Allah ntaasa, wa baniya an na'budu al-asnam. Yakoma kuye, yalumirirwa ku bantu be, yalumirirwa ku mukyala we, yalumirirwa ku baana be. Abalumirirwa ki? Wallahi mbagambye khasara kuzikirira okutaliiko kuzikirira kukufaanana, oba togenda kuddayo kulaba ssanyu kuba mwakafaananyi bw'ofanga togenze nakyo
bwofanga nga wakyogeza olulimi nga tewagenda nakyo, wallahi wulira aya Allah gye yatugamba, yagamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Omuntu oyo atakituusa Allah tagenda musonyiwa. Abamanyi bakyogerako eyo aya ne bagamba ebigambo bimpoomera nnyo, bagamba hiya ahkamu aya yesinga okulamulira omushiriku atatereza nzikiriza mu kigambo ekyo ekyogera ngeno ayina ebibye ebigali ayabye ennyimbe yamulamulirawa kubeera obudde obwemuliro awo yamuteeka Allah. Hiya ahkamu aya fi tawhid, ye aya esinga okulamula mu tawhidi nemufunira wemutuuza nti gwe wano ogenda okubeera olubeerera, tagenda musonyiwa Allah, tagenda kuva mu muliro. Ne bagamba wahiya akhwafu aya fi shirk, ate aya yesinga okutiisa ku shirk, ekutiisa nti tokyayinayo amal, tokyayinayo suubi. rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, bagenda kwejjusa kale senga twali basiraamu, dharhum yakulu wayatamattau wayulhihim alamalu fasawfa yalamu, baleke bali banywe bibatwaliriza ebyo ebiruubirirwa ebyo. Mune tujja kugenda kuzimba, ngenda kumaliza apartment eri, njagala mwana wange asomere wano, asomere Canada, njagala bino baleke bibatwalirize. Fasawfa yalamun, oganye okuyiga enzikiriza, oganye okutegeera ekigambo ekyo, duruusu zino wezibeera, oganye okuwaayo ebiseera olabye. Nebagamba wahiya arja aya fi tawhid, ate aya yawa essuubi ku tawhid, yeyatiisa ennyo era yatuwa essuubi kuki banna tawhid. Gwategedde ekigambo ekyo n'okikolerako n'okiteekamu nkola, wallahi ogenda kuba owangudde, ogenda kuba gowangudde. Kati idhan baganda bange abalungi abatuwuliriza olw'obudde, kigambo ekyo si kigambo ekyogerwa obwogerwa ng'abantu bwe bakyogera. Ebigambo ku kyo wallahi bingi era mugenda biwulira, naye nkubiriza baganda bange mumanye nti ekigambo ekyo kikulu, gyokoma okukiwa ebiseera n'okitegeera n'okola ebyo byekyetaaga, ogenda kuba owangudde. Maliriza neyo aya Ibrahim nga gamba Allah ntaasa n'abantu bange, naawe gw'omulungi gwewalumiriddwa abantu bo yonna gye bali, n'obaleeta n'obalumirirwa n'obawa emisomo nga gino, gw'obalumiriddwa gw'owangudde. Ibrahim kwe kulumirirwa abantu be, yayogera illa, yayogera ensonga, n'agamba rabbi, ay Allah wange, innahunna lwaki mbitya adlalna kathiran min annas, bibuzizza bangi wallahi. Bahajjati obalabeyo n'ebikaaya nga wallahi bebasenga bakyalemedde ku byabwe empombezo eza shirikiya, balemedde ku bintu ebintu mbu bali mu kukola ebintu ebyo. Abasajja bali wano, nawulidde nti waliyo n'abavubuka kati abafuuwa emmindi, oba kati abavubuka kati ofuuwa emmindi. Subhanallah ya subhanallah. Ikhwani wallahi wuliriza aya eno, kubanga fenna tudde eri Allah, tweteekere wa anna ila rabbika almuntaha, wallahi liyakun muntaha alqasd, abeerenga wallahi gwolinamu essuubi, gwolinamu okubeera nga weesigamira ekigambo ekyo. Wallahi kigenda kukuyamba ku lunaku essente bwe zitagenda kugasa, era bw'owulira wallahi ebikiyimiriddeko bitegeeza kukitegeera nekiteeka mu nkola. Allah agamba yawma la yanfa'u maalun wala banuun, olunaku lwetagenda kugasa maali lwadde abaana, illa man ata allaha, okujjako yalijja mu maaso ga Allah. Yamugamba okujjako yalijja ne sente ne diguri, alijja na biki? Illa man ata allaha biqalbin salim, qalbun aslama lillah wa salima wa sallama wastaslama, mutima ogwewaayo Allah, gukola ebyo Allah byayagala, neguleka shiriki yenna, negwewaayo okubeera nga gugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Gwanti gwategeera tawhid, gwategeera amakulu g'ekigambo ekyo, gwe omutima ogugenda okuwangula. Ogutali ogwo ogenda kuba ozikiridde. Imaamu Bukhari
yatukubiriza. Oyo omunene gwe maliriza naye yagamba ng'awandiika ekitabo kye baabu guno mulyango. Allah agamba fawarabbik lanas'alannahum ajma'in. Fenna Allah agenda tubuuza ku kigambo ekyo amma kanu ya'malun. Kiki mwakola ku kigambo ekyo uli gwe yayita omulimu. Amma kanu ya'malun, omulimu ogusinga byonna wallahi gwakufaayo guno gwe muliko kutegeera tawhid n'omuteeka mu nkola. Yagamba Imam Bukhari qala iddatu min ahli alilmi, abamanyi bangi bonna bavunula aya ewulya subhanallah. Imam Bukhari waba atuzeeyo kubamanyi kati gwe ddiini oyagala gitegeera nga bw'oyagala. Bukhari ewandika ekitabo ng'ogyeko Qur'ani kyekiddakaawo mu bigambo by'omubaka agamba abanene bagamba kati gwe ddiini yo gijja kwani? Agamba bonna bagamba agenda kutubuuza an qawli la ilaha illa Allah. Agenda kutubuuza ku kigambo ekyo kyate abange ekigambo ekyo kyatereera wakitegeera n'okiteekamu nkola. Nazzaako aya egamba limithili hatha, olw'ensonga eyo falyamali lamilun, bavuganya. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.